Omuyimbi Sheebah Karungi era nga bw'olabawo yeeyongedde okukonfuzinga ate abantu abamu nga waliwo blog omu yaddidde ebifaananyi bye n'abiteekayo wali ku social media kakati obwedda bitambula nga biraga nti no Sheebah Karungi mbuno yakoze eki mbu yanzadde muganda wange naye ate tetubadde bwe rutyo n'omuyimbi Sheebah naye n'avaayo ate n'afulumya ebifaananyi ebyo nga w'obiraba kakati abadde akyayiddeko wali mukwano gwe naye nga mukwano gwe ali lubuto era nga w'omulaba muganda wange naye nga ekifaananyi ekyo nga bw'okiraba kansooke nkuzuumingiremu katono kwegamba nti alaga nti no tali lubuto kati kwegamba yeeyongedde ate okwogeza abantu obwama wali ate ku mikutu egy'enjawulo kw'ossa Facebook kw'ossa ate n'emikutu emirala muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi. Of course ate nga nkozeza muganda wange nkutte wali information ey'omuyimbi King Saha era nga bwe bamubadde akanyonyi ako nga bw'okalaba muganda wange ebiri emabega w'akanyonyi kano mbinoonyerezaako era ye video gye ngenda okubeera nga nkola mu maaso awo kakasa nti n'osubscribinga kw'ossa ate n'okusharinga so oleme kubeera nga omisinga ate video eno eya King Saha gye ngenda okukola ku kanyonyi kano era nga bw'okalaba bakamuwadde wali e Dubai muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi jjuka nti omwana munenzi ono ate yeeyongedde okubeera nga abongako wali ku bakyali be kati awo yabaddekoko ne kyaliwe nga w'omumanyi nti bamuyita beetuuma abamu kakati for example tino nga Alani wa King Saha Baraka wa King Saha era nga w'olaba muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi King Saha ye muntu ate asobola okubongako kaawo nga oli kyaliwe wali wonna ate ekintu ne kisobola okubeera nga ate kitambuya ddala muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi ngenda kubeera nga nkomawo ate kansooke nkulekere kano akatambi ate nja kuba nkomawo mu maaso awo katono nnyo.